olwaleero mwenkyaliza muganda wange Moses Mukasaluutu ku nsonga ez'enjawulo ze tugenda okwogerako. Twongera okwebaza mwenna bambi abalabye byaffe bino nti mwebale nnyo, mwebalire ddala nammwe abatuwagira ne muteekako comments ezizimba ne muteekako comments eziwabula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twagala nnyo okwewala comments ezivuma. Okuvuma tekuwabula, era omuntu bw'avuma ng'oli mu comment section then ate ndowooza bw'oba omukyamu ekyo ekikunyiizizza wabula mu kifo ky'okuvuma obuvumi. So awe tugejingira omuntu noga nti ate ono mu kifo ky'okuwabula ataavuma buvumi, kwegamba twandyagadde tubeere bakulu, emikutu gyaffe gino gya buvunaanyizibwa. Gwe owulira nga waliwo ekitakusanyusiza wabula, olaba nga waliwo ekitagenze bulungi teesa. Kale nno tubeebaza mukulu tusebo tusanyusa okulamu. Sebo nange neesiimye okuba wano, basebo ne banyabo mbalamusizza nnyo era mbeebaza. Sebo nange nkwebaza omukisa guno ogutuweebwa okujja okubako bye tugamba ensi, era ndi musanyufu nnyo nti nange nkeberako mu comment section nendaba nga bizzaamu amaanyi nga tetwogerera bwerere era ne bakusiima nnyo nange nkola kyekimu. Njagala okusooka okusaasira n'okubagiza ab'ekika ky'Emmamba ffenna olw'okufiirwa omukulu w'ekika kyaffe oyo Mukama gwe yajjulidde. Yabadde wajjo naye nteekateeka sinamanya kati ziddako nva wano ngenda kuyitayo ekabuwa, naye nga kitalo nnyo nnyo kubanga oli taata we Yosiya Kasozi Gabunga ye yali mukwano nnyo gwa famire yaffe. Era we nategeerera kubanga ate nalabye n'omukulu w'ekika ky'Olugave olumbe lumubala embiriizi abataka tebaatukuweeko. Era kyekyewuunyisa omukulu w'ekika ky'Emmamba oli Yosiya Kasozi Gabunga n'omukulu w'ekika ky'Olugave Grace Makulandugwa, maama yali omu era kyobola bafaanagana nnyo. Maama yali omu, bataka be bajjawulo. Maama waabwe yali omu, batata be bajjawulo. Ne babeera bakulu baabika. So tubasaasira nnyo, tujja kusala amagezi okubeerayo essagala nga tutereka omubuze waffe. So neyazanyusibwa ne leero namalamusiza era ndi mwetegefu okubaako bye twogera ne kati ne leero tugende mu maaso, obulamu bugende mu maaso. Kaakati amawulire agafulumye, Dr. Kizza Besigye yakwatibwa n'asindikibwa mu kkomera e Luzira n'atwalibwa mu kkooti y'amagye. Naye bwe bagenze ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bwe yalinnyira ennyonyi bagambye bamwaza, yali talina kantu konna. E Kenya bagambye bo tebamulabangako na kantu konna. Kaakati kkooti y'amagye yaffe eya Kangalu eyagambye bamusanze ne piisito 2. Eyo yo ebijja wa kiki ekiri awo tetutegeera kiri awo mukulu Luutu. Bannayuganda balifaanyi nnyo, basesa nnyo kubanga ennyonyi ezitulika mu bbanga bano abazirinya baba tebabaaziza, tebatuukayo ne bazitegolamu bbomu. Kakati ekyo mukireke bannange, basebo ne bannyabo, ekyo kitususse. Era mpulidde stampede y'amaanyi okuva Mwami Besigye we yakwaddala atwalibwa mu kkooti y'amagye n'engeri gye bamuggyeemu Kenya. Ne Kenya nno kyafuuse ensonga. Bannakenya gavumenti bagiri bubi, bamubangula naye nze nga bwe twasalawo mukama wange abantu bwe batandikiza wano wekiri n'otubalaga gye kiva tebategeera, tebafunamu bulungi olugendo lutuuse lutya wano. Basebo ne bannyabo, ennaku z'omwezi 27 Julayi 1985 amagye ga Uganda gaddamu ne gawamba Dr. Apollo Obuti. Gwali mulundi gwa kubiri kubanga baali bamuwambako mu 7 olwali wayise emyaka 14 nga bamuzzeemu. Okuwamba Obote kw'omulundi ogwo kwava ku kakuubagano akaali mu magye ga Obote ago owokubiri. Nga oluvannyuma lwa Major General David Oito Joko okufa, yali chief of staff, abaali balowooza nti be bagwanidde ekifo ekyo baalaba nga Obote ababuusizza omukono n'aleetayo musaayi muto Smith Opono Chak n'amukuza n'amufuula brigadier era n'amuwa chief of staff. Ekyo amagye tegaagiraga kyekimu. Jjukira ku mulembe ogwo ekimu ku byajonyesa bannayuganda wano kitabanga nawo gaali magye. Ye gaatukolako ebikolobero ab'emyaka gino tebabimanyi, naffe twakula tubiraba. Kakati abakyoli n'abalango nga bamanyi okutugamba nti eggye eryo UNLA kyalina kitegeeza Uganda National Liberation Army, naye nga bo banyumirwa Army for the Langies and Acholis LA nga bwe bakivuula ng'era balina immunity okukola buli kye baali beetaaga. Kakati Obote bwe yawa Smith Opono Chak amagye tegaasigala kyekimu.
abakyoli nga bagamba lwaki ffe tuli ku front line Museveni ffe batika encha n'eggulu naye gwe ekifo kino mwabalanga mwagala kubeera mu ofiisi ffe abakyoli tugende ku front akakubaga ne katandika obote mu kwagala okutereeza embeera n'atondawo ejje eryokusatu baliyitanga special force olwo naali kulutinga nnyo abateeso n'abanankola abatonotono naye okusinga abateeso ate abasomye era ejje eryo lyakubaganako n'eryobote kakati gwabulira bino bwe bamala okuwamba obuto omulundi ogwokubiri Tito Okello Lutwa ne Basilio Lalo Okello ne banne Gad Wilson Toko n'abalala ne bayita Museveni afeeyo mu nsiko kubanga Museveni yabayambako bwe baali bagenda okuwamba obuto basooka ne bambuka mu mambuka bava ggulu ne batambula lumu Museveni okuva mu buwero yali amusazeeko nga maamidde bamusaba safe passage n'agibawa ne bayitirawo kati bwe bajja wano ne bazza ebibiina by'amagye byonna ebyaliwo okuva ku ntandiko okuva ku independence amagye amakadde gonna ne gakomawo era mwami Kwezi mu Kampala wano bagigabana ebibiina birwanyi byagigabana nga waliwo ekibiina kya Funa former Uganda National Army Major General Isaac Lumagongo yakwata ku lw'ekawempe okuva ebwayise okugenda ddala paka Bombo ng'eyo area ye nga bituuse kubanga Tito Okello yabayita ne bajja wano kati ng'ate bw'okwata oluguudo olugenda luno olw'ehoima ng'ate waliwo Nationalist Front eya Moses Ali nga naye lukutte nga bw'okwata ku lw'eggayaza waliyo Funa neta si Funa waliyo Nationalist Front waliyo West Nile Bank Front kati nga wano egaba ku Kampala East nga waliwo FEDEM nga buli kitundu eyakayira n'enkwanga kayira yaliwo FEDEM naye FEDEM eya George Nkwanga kati omuntu wa bulijjo amagye ne gamukola buli kigayagala abantu babattibwa mu ngeri etebanga nawo kakati Museveni naga nti siyinza kuyingira Kampala okuleka nga enteeseganya zikoze eki zibaddewo ne bassaawo enteeseganya wakati w'abayeekera ba NRA ne gavumenti ya Uganda ng'ennaku z'omwezi 17 Desemba 1985 bassa omukono ku ndagaano ekinkumbuuzisa bino otegeere lwaki Kano Besigye ali mu court martial mu 17 Desemba 1985 bassa omukono ku ndagaano bagita Comprehensive Peace Agreement for Uganda endagaano yali egenda okuzza essuula eppya mu Uganda ng'endagaano eyo egamba nti amagye gakwatibwe gagibweko obulimu bw'okutulugunya abantu abamagye obutagambwako kikome era mu kukikomya nga buli katundu akasobola okukola ekyo kateereddwa mu ndagaano era nga bataddemu nti amagye gateekwa okuva mayiro 2 okuva mu kibuga okweyongera obweru w'ekibuga nga bwe gali Bombo Mpigi mayiro radius ya mayiro 2 nga amagye gateekwa gavudde mu Kampala kakati endagaano ng'ekoleddwa nga bw'ogitunuulira bw'oti nungi nnyo nga etesika mu nkola Museveni bw'amala okusayininga ne General Tito Okello Lutwa ng'ennaku z'omwezi 17 nkubuulidde 19 Mwami Museveni atuuza olukiiko lw'abavubuka ku Moi University Nairobi bw'atuuza n'ayogera ebigambo ebyatiisa abakulembeze abatuliraani n'agamba nti kino kye mulaba ekiri revolution abavubuka mu region bengedde ekimala okukola enkyukakyuka n'ensi zaabwe n'agamba ffe tusayininze endagaano eno nga tutegeera buli kye tukola era nga tukakasa nti buli nnyukuta eri mu ndagaano eno eteekwa okukola ki okutuukirizibwa era nga mulimu akatundu akagamba nti buli ku bana ababiri asayininze alina obuvunaanyizibwa bw'alaba nga munne alemereddwa okumuyambako okukola ki okutuukiriza ng'ennaku z'omwezi 29 Desemba Mwami Museveni yayita olukiiko lw'abalwanyi ba NRM ababeera ebweru nawa yonna ne batuula e Masaka mu Lafton Hotel n'abaga nti bannange kati maze okutegeka amagye gasobola okuyingira Kampala we tuli wano nina obusobozi obuyingira ekibuga kati ne bamubuuza nti ate obwo bulina fu tuyitidde kiyingira kyava bagamba nedda saagadde kuyingira bwomu nga mmwe temukitaddeeko stamp kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna waliwo abantu abagenda okufa ababulijjo abaana baffe bagenda kufa n'amagye g'omulabe gagenda kufa n'olwekyo ekintu ekirimu okufa abantu bano kisobola kikola bwati kyenvudde mbayita ffenna tukiseeko omukono Mwami Kisekka yasooka omubuuza namugamba nti ate kakati kutuba nga tubadde tuwaana bulijjo nga kyekitwagala tukituuseko ffe tuzeeko wadde obuvunaanyizibwa genda owambe Samson Kisekka olwo abaali mu meeting wano bagamba ffenna ne bakikonamu stampu nti lumba Mwami Museveni ategeka ebibinja 8 ebyalumba Kampala
battalion zaali 7 n'ekibinja kye bayitanga mobile brigade kyali kitumirwa General Salim Saleh n'ateekawo n'ekibinja ekirala nga kidumirwa Frederick Wije Magisa nga kyo kigenda okulaba ani omulala ayingira okuva emabega okutaataaganya enteekateeka ng'eringa firimu. Kampala ne bamuyingira ennaku z'omwezi 26 ne balangirira nti gavumenti y'abali ekoze eki egudde. Gavumenti eyo bwetuuka Mwami Museveni nga 29 bwe yali alayira n'aga nti ekyaffe kino ebibiina byonna bimaze okukkiriziganya nti bwe bawamba Museveni yalina okubeera president anti mu ndagaano muli yali alina okuba vice nga Tito Okello Lutwayi mukulembeze nga Museveni vice naye nga basazeewo okukola gavumenti y'ekintabuli nga basazeewo eggye lino lyonna okulifuula eggye erimu likwasibwe empisa mu ngeri y'ekika ekyenjawulo. Kati ebyo bwe biremerera Lutwa Museveni n'aga nti kamba wambe bwe mmala bawamba ntuukirize endagaano era ekyo kye yakola. Bwe yamala okuggyawo gavumenti ya Tito Okello Lutwa n'alyoka akwata ebibiina byonna ebibadde birwana n'abikolamu ejjeeri n'alyoka akola gavumenti y'ekintabuli ng'endagaanira bwe yali egamba byonna ebyali mu ndagaano n'abituukiriza. Kaakati bw'atandika okukulembera wano n'alyoka bagamba nti tuteekewo ekkooti y'amagye kubanga amagye ne beeyajja nabo abavubuka nga si bangu obulamu bwali bwa mu nsiko bwakyetwala bamaze okuyingira mu gavumenti baneeyisa batya nga bali mu gavumenti. Bwe yali enabbingo wano nga bagenda okuyingira naga nti buli muntu yenna eyo yali radio message buli unity yonna nti omuntu yenna nga tutuuse e Kampala teweesasuza abakujja e Kampala. Jjukira abaali mu nsiko babiramu bwa nti kwezi oyo yankola bwa nti naye bwe tulituuka nja kumulagako. Ekiragiro ne kijja nti omuntu yenna awulira ng'alina eyamukosa tugenda ku bufuzi bw'amateeka tujja kugenda mu kooti temukwata omuntu yenna anakwata ku muntu ajja kubonerezebwa. Nga gavumenti etandika mu kutandika Kano Besigye yali National Political Commission ye mulungamya w'ebyobufuzi asooka nga muto nnyo myaka 26. Yes, baatuuka wano nga a very young boy 26 years n'abeera mu gavumenti n'abeera National Political Commission ate n'abeera Minister of State for Internal Affairs nga Dr. Semwogereri ye full cabinet minister ne babeera mu gavumenti eyo. Kakati olukiiko lw'amagye lwe bayita Army Council lutandika okugamba nti katubage court martial tusobole okussa empisa mu b'amagye tusobole okubakugira obutamala gakola byakolwa mabega. Mwami Besigye ye yali mu lukiiko olwatondawo n'olwayisa kye bayita court martial. Okuva olwo court martial esibye ab'amagye ku lw'obulungi bwaffe. Twalina wano abasajja bwe tusobola kwepambalika nako abaali bateepambalika. Twalina omanyi bwe yali yakagaba ranka mu 87 twalina bameja jeno basatu Frederick Wije Magisa Salim Saleh ne Eric Tumwina nga bameja jeno basatu nga tulina ne ba brigadier basatu brigadier Tadeu Kanyankole brigadier Matayo Kyaligonza ne David Tinyefonza. Tadeu Kanyankole ye yasooka okulosa ku bukambwe bwa court martial yamukwata nemuvunaana yali chief of logistics and nga yagula ebintu ebikozesebwa amagye n'agenda ne sente n'azeejajamiza nazeebwe ne bajja bamukwata n'agenda mu kkooti nga tosobola kuloza nti Tadeu Kanyankole omulangira w'olutalo nti ayinza okukwatibwa. N'akwatibwa n'asibwa ne bamuggyako enjota zonna ne bamugoba with disgrace. Dismissal with disgrace kibonerezo ekisembayo ng'oggyeko ekyokuttibwa ne bamuwambula era yamaliriza ayokya manda. Yamaliriza ng'ayokya manda kati yafa bubi nnyo nno. Ne tujja tulaba Lieutenant Colonel Ahmed Kashiringi ye yali twice mu lutalo wa Matayo Kyaligonza. Kashiringi bwe yajja n'abeera director of records. Okimanyi nti yayokya Bulange. Kashiringi yayokya Bulange. Ekimwokyesa Bulange baagala okwokya records kuba baali babbye. Government amagye galagira Colonel Julius Kihande agenda akwate Kano Kashiringi. Kihande ng'aga nti ono kuriji kwezi bangambye kukwate naye tema nzija okukwata naye kola ki amagye gakwata Kihande ne gamugalira mu kifo kya Kashiringi ne bamusiba kyotolabanga yayita mu court martial era naye Kihande yamalaayo kyamanda bakamuzza Kihande. Ebibonerezo ebituuse ku b'amagye abeeyisanga nga bwe balaba. Ekibonerezo ekimu yabasanga ku katebe ne bakuba akatebe ne bakuba akatebe n'osooka okuwulinga n'akukomyawo. David Tinyefunza
bamuwako operation bagiyita operation north okugenda okukakkanya akajagalalo ka kkoni tinyefunza kye yakola era nicyo kyagenda mu byafaayo yagenda n'agenda nakasongole ewali amabanda n'akwata lukulana za kibo zokka n'azingiza mu lutalo bwe yatuuka mu mambuka n'aggalawo nga teri ava Kampala kuyingira mu mambuka teri ava mu east kuyingira mu mambuka n'alyoka akuba embo abakyoli ne bakimunyonnyoka n'abalamu era bwe bamugaa nti baleete mu kooti tinyefunza yapangisi yaleeta ennyonyi ne baleeta omala atubbo ne baleeta gundi ono okumu nedda si Reagan waliwo nedda si okumuringa waliwo omulala DP erinnya limuze kuwa munoosi olwo ne babaleeta abasajja nga bavubanye ettaka ng'obumonde bubali ku maaso era olwatuuka mu kkooti ne baga nti kino abalwanyisa b'eddembe ly'omuntu ne bavumirira n'ekikola kya Tinyefunza kati mwami Museveni nassa Tinyefunza ku katebe bwe yamussa ku katebe Tinyefunza n'ajja mu kakiiko ka paaliyamenti kuba yali memba wa paaliyamenti nga paaliyamenti yagala okumanya lwaki olukiko olutalo lw'omu mambo kati luggwa Tinyefunza n'ajja mu kakiiko n'aga nti ekigaanya olutalo okuggwa abali mu gavumenti balufunamu teruyinza kuggwa tebaagala luggwe bakola ne bamuyita mu kooti maaso Tinyefunza n'akinyeka n'agamba nti nze sikyali w'amagye mwango badda nze siri w'amagye n'agenda mu kooti Tinyefunza looya bw'amaanyi nnyo alina masters mu law n'atandika okuwoza omusango nti nze nafuluma dda amagye okuva mwango banze mbadde ne bamugaasiseba amagye tebagafuluma batyo omutalo gwali gw'amaanyi nnyo omusango ogwo Tinyefunza yasibwa kakati kano Besigye njagala okutegeeza y'omu ku abo abateeka okusiba buli lwe mulaba gavumenti mu magye tebavaamu sebo wiiki ewedde Bishop Luwalira yagasse abagole munnaddiini ne w'amagye tebavaamu lwaki mukyamuyita kano eno certificate emuwumuze mugamba ogenze okuwummulamu alinga ali mulire kubanga bagenda mu kibinja kye bayita reserve force era omuduumizi wa reserve force ye General Salim Saleh essaawa yonna nga bakwagala okumawo General Mugisha Muntu akyali memba wa high command era babalaga yes mu magye towummula era olutalo nga luba lusewo wano Besigye basobola omuyita nti jangu oduumire wali teriyo wamagye awummula era nawulidde mwami Lukwago Erias bawugire ku kye batamanyi era kye bava bakugamba nti leka bajjeno boogere ku nsonga z'abajjeno mwogere byammwe temukimanyi bwe baba babakutte bano babakwata ku lwaffe singa baleka amagye ne gakola bye gaakolanga edda nga tewaliiwo mbeera ebakkakkanya gwe eyo gy'oli tewaalinyumiddwa n'olwekyo mwami Besigye ali mu mikono mituufu alika ekyokubiri temulowooza nti gavumenti ali waka bwewabeera Besigye waali waka si kumukugaalira kuba saagala emyaka gye gikuze nabadde mpulira brigade nawulira General Bijirwa ng'ayogera kano Besigye buli kyakola amanye ekyo kivaamu niti yabadde mu byakulwanyisa tebannamukwata na kintu ekyo si kyaffe mu kaseera kano ekyo si kyaffe nze nalina emyaka 17 nga mmanyi abayeekera naye ng'eka tebakimanyi nakunyumiza nti Serwanga Lwanga nga ntuma ne mission nga naye eka tebakola ki awo mu katale ekibuye waliwo omwami kati bamuyita Fred Kajjubi atunda menvu n'omala oyitayo n'omusanga baleetanga abaana awo nimbatwala mubayeekera yes naye singa bankwata ne banzita nti ani abikuyingizaamu ebyo kubanga bajja waka waffe wa tata wange omuto wa mwami Njuba nedda waliwo tata wano Nansana Bujuuko wenaggamba ng'egganda wano ekyebando amaka ga taata wange adda ku taata wange mwe baateeka balakisi yaabo era omujaasi omunyike munaso okukulako n'amaaso bamuyitanga Jet tumwebaza abo bonna Bakibirango Livingstone Kateregga bonna nga babeera awo nga we bakweka we babeera kati kyenjegezaako okukulaga nti senga mu kiseera ekyo amagye g'obo tegankwata ne gagamba tussa omuyeekera abiwaffe baligambye nti bano basiru ono omwana omutaasa omwobusa mu myaka 17 muyeekera waawa n'olwekyo ekyo ekyabayeekera ekyokonyongera okuntangazaamu ekyo ekyabayeekera tokigaananga ng'otudde ani akuteekamu ebikolwa ebyo byekiyeekera kati nkubuulidde nti awaka bwe navanga Emmengo okusoma nga ŋŋendako eri nasoma mu Mengo primary nga tugendako eri ewa taata ebujuuko kati gyensangira ng'ewa taata ebujuuko abayeekera bajjawo bawamba wawaka naye nga tosobola kukitegeera nga balinga abagenyi ababeera awo ebikwekweto
okutegeka ebikwekweto ebirumbanga okukola kubanga Obote yatuuka ekiseera nga takyasala nansala wano ng'amagye gabayingira gali awo nga takyagendayo naye ng'abantu abaliyo babayitanga bagundi batuyitanga baani abakola reconnaissance babayitanga ba calendar style nga bakusindika nti ogenda feesi yonto jjukira waliwo ebintu ebikolwa abaana gwegenda ogenda mu Kalitunsi oyimirira awo era missionaire sali Solanga nga yasooka okuntumako sagamba luli nti Solanga yali mukwano gwange kuba twali tuva wakanga mmanyi simanyi akyali yafadda Solanga yafadda nga ajja n'aŋŋamba yafadda yali chief political commission majje ng'agamba nti genda mu Kalitunsi ojja kuyimirira mu Kalitunsi awo walinga we nti Kalitunsi mingi wano mu Kalitunsi e Kampala wano nga ku South Africa nga waliwo emiti ya Kalitunsi nga bateekawo ebikuta by'amatooke abantu ne bajja babikima naye nangagwe genda oyimirira awo buli lwogere dakiika 5 nalina ekisaawa bino ebimyansa ng'ova mu position emu ng'ogenda awalala digito nga ŋŋenda nyimirira nti oli yajja kulaba gye erinnya lye gundi naye si erinnya lye ttuufu naawe erinnya lyo tomubuulira ttuufu nawe mubuulire lino amanyi lino neŋŋenda waliwo ebbaluwa gye baali bampadde nenjimuwa n'oyo omusajja gwe nawe ebbaluwa siddanga mumulaba simumanyi namanya kati nkulaga togaana ggwe ng'ositamye ewuwo nti Besigye talina kyeyakoze nedda agenze mu banne abamumanyi Kashiringi bwe yadduka n'agenda e Congo n'atandika olutalo against Uganda n'atandika okulwanyisa gavumenti ya Uganda n'ekola ekikwekwe obuuza ng'ono yali RDC Sula Sserunjo gye yali saidi y'ebundibu gyawe ne bayingira munda mu Congo mayiro 17 ne bamukima ne bamuleeta wano ne bamutwala mu kooti makyo era bano kakale Kashiringi yadduka dda musajja abaddemu ekirero nga bano bamumanyi era bwe bamusonyiwa ne bamuta n'abeera ku luguudo kuno ng'atambula okutuusa lyakafa omwaka guwedde Kashiringi yafudde mwaka guwedde naye nga tali mu mbeera mbi ng'embeera mbi nnyo n'olwekyo gwatudde awo toyina busobozi buga nti ono yakikoze oba teyakikoze kyetulinamu essanyu ku Besigye kuba Besigye mulangira mu ggwanga lino nti singa babadde bakwatidde muntu mulala mu kintu ekyo yali maze n'emyezi ng'esatu nga tanajja mu kkooti bali mu kibo ng'ali eyo oba musefu awuso bali liddawa nga mutereke naye ono olwamukutte ne bamuleeta mu kkooti n'olwekyo tuleke amateeka gakola omulimu gwayo ekkooti emu baamututte ono omwami y'omu ku baayamba ogiteekawo n'olwekyo kagigendemu yes banne bonna bagigenzeemu Jamiru Mukulu abadde muyeekera wa ADF era nga kigambibwa nti y'omu ku basinze okutta abantu mu bitundu ebyo by'emmanga lwaki ali mu kkooti z'abantu Jamiru Mukulu yafuna omukisa n'asooka mu kkooti y'e Tanzania nga tebannamuleeta yasooka mu kkooti y'e Tanzania ng'awoza nti temunzizayo Uganda bajja kunkola ki kunzita bajja kunvunaana unfairly ekkooti eri aba Uganda ne bagenda zikira Edward Kale Kayihura yakulembera delegation yagenda mu kkooti eri gavumenti ya Uganda nekola obweyamo zigenda mutwala mu civilian court era ye kkooti mwali singa ya Uganda kkooti yansi yonna evunaana bakalintalo lwakubeetuula mu Uganda naye si kkooti ya Uganda lwaki Besigye ye Kenya tuyakoze ekyo Kenya tugiraba nti nno etyobola amateeka g'eddembe ly'obuntu tuyina protocol zetusayininga mu East African Federation tokyayinza kuddira kitundu kirala n'okifuula ddwaniro okulimba ensi endala tekikyaso era njagala okulabula abavubuka abafu abalungi abawulira nga Museveni abatamiire tebabalimba tebabayingiza bintu ebyo tebibabenga kubanga olutalo terusoboka Besigye agenda kuba mu kintu kino nga ye muwanguzi ekyokulabirako kyenkuwa Museveni ajja kumuddamu amuyite bagenda kutuula amaanyi weegali agasobola okukola ku ekyo tinyefunza obuuzanga mwami Bigira ng'akomyewo namuwulidde ng'ayogera nawe tinyefunza bwe yali nga ye coordinator wa intelligence services mu Uganda yagera ekiro n'akola katwe ng'ategese n'amagye okuwamba Museveni n'awandiika ekiwandiiko n'alagira CMI nti mu investigatinge olukwe dekabusa olukoleddwa okutemula ba senior army officers abatawegira mu Muhoozi project ng'aga nti ekintu kya Muhoozi abatakiwagira mu magye bagenda batemula bwe yamala okuwandiika ekiwandiiko ekyo tinyefunza bw'amala okiwandiika n'agamba omwana akitwalayo
nti kitegeyo enkya ku ssaawa 2 ye ku 8 ogw'ekiro n'alinya ennyonyi n'afuluma. Bw'afuluma n'atuuka e Bungereza ekiwandiiko ne kifuluma, ekiwandiiko lufuluma aluwa nga yafulumye. Abalwanyi ba Tinyefunza n'abaana abali bamugoberera buuza Bigirwa, buuza Jeno Bigirwa Moses baabakwata bonna ne babamira. Abaali ab'amagye n'abamu baabasalira mayisa. Tinyefunza ali e UK alangirira nga bw'agenda okulwanyisa Museveni amuggyeko n'omudumu gw'emmundu. Museveni amuddamu amugamba nti adresi yaffe ogimanyi, jangu oba ng'oyagala kulwana naffe, you know our address. Tinyefunza final taata waawo yafiira n'okufiira, taata wa Tinyefunza ye n'atamuziikako n'awulira mu nnyo ng'ali eri. Uganda government ekibinja nga kikulemberwa eyali director general Yiso Brigadier Ronnie Barrier bagenda e UK ne boogerezeganya ne Tinye ne bamuga nti bwekyanga bwekyanzi komaweeka, tolina bino byokola olinga ng'omwana yayasizza ekikopo n'adduka, komaweeka. Tinyefunza yakomawo nga bamaze okunegotiatinga, yes, ne bamuwa ne ssente empitirivu nga tebanamala kumuwa ssente. Bwe yatuuka wano olukudumu ne lumusigalamu, olukudu lumu ne lumusigalamu nga ye gyakati bamuyita genda osisinkane president, sijja kugendayo saagala kunywa kyayiwe. Basikambula mutwala mu State House ne babaako bye boogera, ne bamala byogera Tinyefunza akomawo atandika okwogera ebikikinike. Olunaku olumu ne basindika amagye gakwate Tinye awaka. Bwe bamukwata mu kumusindika baali balagidde General Eri Tumwine yabamukwata, tubenaga nti sijja mukwata ndi mulwadde nga tagala kukwata koligi. Government yeberagira Lieutenant Colonel Charles Angina agenda amukwata. Amagye gamala ennaku 2 nga bamusarawundinza awakawe nga naye akitegedde naye nga tebannamusikayo ng'ali confident amanya nti Museveni anankola ki, ananzita. Bakwata Tinye ne bamukuba court martial, ne bamukuba ekkomera bakindi awo. Kakati mu Novemba wa 2015 twali Wakitula, nali Wakitula nange tugenze kulaba muzeeyi, tuba tuli awo ng'amagye bannamawulire ba Amerika mukyala Kasule Lumumba yabaleeta n'agamba president nti bano balina bye baagala okubuuza mu ka interview katono. Muzeeyi nabuuza nti ate bagamba ki? Munnamawulire n'atenga n'amugamba nti twagala okumanya lwaki Tinyefunza omukwata. Kyava baga nti bannaye Tinyefunza amaze ebbanga ng'anoonya trouble naffe, tumukubiridde tukooye, kati bw'aba anoonya trouble tukirese, trouble etuuke wakola ki waali. Kyova mubuuza nti kati omuvunaana musango ki? Bamusaba naga nti nze sinaba kumanya musango magye ge gamuvunaana n'ebiragiro bimanyi, sinaba ndi bize ndi mu kalulu naye nja kubitegeera. Ne bamugamba nti wamenya amateeka ng'omukwata, nti nagamenye ntya, nti eyamukutte ali wansi wa ranka y'oli bwe yakutte, ekitakkirizibwa mu mateeka. Kyava agamba nti eyamukutte ali wansi, nti eyo nsobi yabadde ntono, kyebabadde balina okukola either Tinyefunza bamudemoting afuuke Lieutenant General, oba ono Lieutenant General bamupromoting afuuke General. Eyo nsonga ntono. Tinyefunza yabeerayo okutuusa bwe yakkakkamu n'agamba gavumenti nti nkoze eki ngonze. Wetwogerera y'omu ku bagagga abali mu Uganda asirise ewaabwe Sembabule ayina faamu ente eziriko si za mu Uganda. Omusajja yamuwa ssente nakati asasulwa ku ntuyo ez'entalo. Mwami Besigye kwate ekkuba eryo. Omanyi Mwami Besigye nze kyemmanyi aliko ekirowoozo mu mutwe nti ateeka okubeera pulezidenti wa Uganda olunaku olumu. Kati ekirooto ekyo nakyo bwe kikwata oli kyetaaga bihaabo bakukikujjanjabemu bujjanjabi ekikutoolamu. Waliwo ekintu kyogamba nti kino tekikyansoboka. Besigye yali badde omu ku bantu abali obulungi kati akole politics we bw'aba amwagala. Bino ebyoga nti njagala kulwana kubanga omuwulire ayogedde emirundi mingi nti akalulu tekasobola kujjako Museveni, ate Museveni tulina omumuggyako. Ekyo kikutegeeza ki? Bw'agamba nti tabiriimu, bw'akugamba nti akalulu tekasobola kujjako ono ate naga nti alina okuvaako, ekyo ansa ki gy'ofuna gwe munnaffe alaba Kwezi Media mu kaseera kano? Kikutegeeza akola ekirala ekitali kalu. Ekyokubiri, nali wange nga mpulira emikutu e Greystown mu Australia nga neebase mu July w'omwaka guno. Mwami Besigye ngenda okulya nga bamukyazizza ku TV online, ndowooza bagiyita ba Citizen something like that, eri wano ng'aga nti mu nsi yonna temuli bantu basiru nga Baganda. Kyenva nzuukuka nentuula nenkazaayo emabega, nagenda okuwulira ng'agamba mu nsi temuli bantu basiru nga Bannayuganda. Naye nsoose kuwulira nga Baganda, naye yali agamba Bannayuganda. Naga nti kino si kyange, mugende ku mutimbagano mulabe abasiru abali mu Uganda. Museveni n'atukola bino byonna n'afuga emyaka gino gyonna, lwaki temwebugunga?
lwaki tetusituka ne tumukwata ne tumunyoola nga tumujja mu bukulembeze n'afuga n'akola eti n'abba obululu bwaffe n'akola buli kimu tutunulamu tunozi muli basiru bantu kyava ngamba nti mugende ku mutimbagano mulabe okumanya nga bannayuganda basiru nga ku mutimbagano gulaga ensi ezisingamu abantu abagezi nga Hong Kong yeesooka ne kuddako Japan ne kuddako Thailand eyokuna China eyokutaano Singapore eyomukaaga Vietnam eyomusanvu South Korea n'agenda nga bazisengeka ng'ensi y'abazungu erimu abagezi emanyiddwa Netherlands ya 15 nga America ya 30 mu nsi ezirimu abagezi n'aga nti mu nsi 15 Uganda teriimu Kenya mweri Tanzania mweri Congo mweri ezirimu abagezi Somalia mweri South Sudan ne Sudan mweziri naye Uganda tekola kikulaga muli basiru kati Besigye ekyo nakyo kiri muli ku bwongo amanyi nti wano omuntu ali wano mu bwagwa ekisusse ekyo yakyogera era bannayuganda mwakiwulira kakati ebyo byonna byakola bimuleetera okulowooza nti tuli basiru akalulu ka 2 bwe kaggwa waliwo omuvubuka ono yali very brilliant boy bamuyitanga Opoka yamukwata Besigye n'amusindikibwa Koni nga emizale bakwatagane ne Koni ng'olwo ekirowoozo kyogga nti twetaaga emmundu okujjako Museveni kimunyingidde omuvubuka oli Koni n'amugamba kubanga yo intelligence yalinga interceptinga message radio message zaabwe ne communication ng'etegeera ekigenda mu maaso oyo omusajja bwe baamukwata ne bamutta bannayuganda ne bagamba mwattisa Apoka oyo omukyala Winnie Byanyima yennyini aga nti Opoka yagenda kusoma naye okuva 2 tulinda Opoka gye yagenda okusoma he will never come back. Njagala okubeebaza mu mwenna ekisookera ddala njagala okubategeeza nti ekintu kya Kano Besigye mukireke gavumenti ekikolaga ekikwasaganye era ekigguse gye kiteekwa okulaga muleke amateeka gakola omulimu gwago. Kano Besigye ajja kuvaayo naye kyembadde nga njagala okusiibula ekibiina kino ekya PFF Kano Besigye alabye nga Kyagulanyi ali mu kukka kakati mukwagala okusituka politikale ebyo ebyokumukwata birina okubamu kuba yengeri emu. Ekyokubiri omukyala we Winnie Byanyima gwe baagala akulembera ekibiina kya PFF era kyobulaba for the first time Winnie Byanyima yasitusenaga nti mukwata mutyabaze era nkomawo bulijjo bamukwata Winnie tanyega nolwekyo politics mwali naye nze nkakasa gavumenti ya Uganda ejja kukuuma Besigye ate emisango egyo gyagizze bali kubanga emisango egisinga gyakoze girekeddwa ate n'ebikolwa bino ebigendera bimanyiddwa ndowooza nti ekituufu ekisinga kijja kubaawo naye mbakubirizamu abavubuka temuwugalalibwa ku muntu yenna kubagamba nti tuzannye omuzannyo otherwise kubanga enkomerera byonna nkubuulidde nti abatinye funza bakyaliyo ye yeeyagala nammwe abalala banaalugendamu bwe bajja bakwata yasigale nga yeeyagala so neebazizza nnyo omukisa ogumpereddwa n'olwaleero time gye tukozesezza ku lwa Katonda n'ensi yange tujjanga kubyogera bwetyo si bwira kale bwetyo tutambudde olunaku olwaleero mbadde ne mukadde waffe Moses Mukasaluutu leero tumuleese ne badde special edition kutunnyonnyola ku kya Besigye kyokka kye tubaddeko baagaza ekiseera ekirungi ku lunaku olwabbalaza tujja kubeera naye nja kubawa obudde buwanvu ku lunaku olwabbalaza atunnyonnyole kubanga abantu bakwagala nnyo ku history oyo banyumirwa nnyo kale olwaleero okoze eddakiika 35 nange neyanza kubanga abantu tulinawo bangi nnyo kale mubeere bulungi mweraba.